Sajja beekoze buli kintu bali ebisiyaga beekola buli busoloso kati bw'omulanga ayimiridde ku muzindaalo n'eddaayi we mbw ayita Namera Omuyaala nabadde musuubira Ssennyonyi akwata omuzindaala nchalenjingi nti muli wano mugamba mwalonda MP gwe baawadde obwa minisita kale katulabe obwa luno oluguudo ddala anaalugjayo abo abasajja beekoze buli kintu bali ebisiyaga beekola buli busoloso kati bw'omulanga ayimiridde ku muzindaalo n'eddaayi we mbw ayita Namera Omuyaala nabadde musuubira Ssennyonyi akwata omuzindaala nchalenjingi nti muli wano mugamba mwalonda MP gwe baawadde obwa minisita kale katulabe obwa luno oluguudo ddala anaalugjayo anti mugamba muyina minisita like challenge me on principle naye n'ayingira mu cheap talk. Ssennyonyi baamutwala mu kkooti. Bade tuli awo ne zireeta omubbi wa Kalulu. Namere lwaki bagamba nti wabba akalulu onyiiga nnyo vaayo obuulire enso bagambe nti tewabba kalulu naye nga kituufu tewabba kalulu. Kaakati aba NUP bogamba nti basiyazi kiki ekyakubbisa akalulu k'abasiyazi kuba mu Luganda tugamba embwa ezaalambwa mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Bannamasaka abasiyazi bakwata akalulu ne bakawa Honorable Nalubowa gwe n'ogenda n'obba akalulu okulembera abasiyazi tolaba nti gwe atategeera kyova olaba n'abantu bajja kuteekako nnyo birowoozo. How are you? Ogiwe buddo omuwemuzi omuvumi oli otya? Juzi nalaba omwami ng'agamba nti byonna byokola byebudde okuggyako paati eri gy'atayagala kulaba ng'ategeezeyo okuvuma n'okuwemula nga yeerabidde ndi ate ffe yeeyo paati gye tusinga okulaba kuba toli mwana muto ndi tunaalowooza nti obikola nti oli mwana muto oli muntu mukulu toli nti onoonya ssente muzirina kubanga kitaawo yamala ebbanga lya myaka almost 3 nga bannayuganda baamwesiga nezennyini ze yabba ez'enzige ezaali empitirivu mu COVID n'atasobola kusaasira ggwanga Uganda kubanga mu COVID twali tetumanyi kiddako n'ekitabo teyasobola kusaasira nsi mu kaseera economic crisis gye yalimu n'asalawo yabbe ssente muzirina. Tovuma abantu nti onoonya ssente tuwemula abantu nti onoonya ssente nedda naye oyinza okuba nga natural bwotyo bwe wakula. Namere oli mukyala looya mulamba nga bw'okyogera olutata ky'ogamba nti gwe omukyala omuyivu oggibwa ebuddo kyakulema n'okugenda ku Google n'ogogolinga n'obuuza nti ddala Trump waliwo ssente ez'ebisiyaga ze baasindikanga mu ggwanga Uganda era ku gavumenti yaani gavumenti kyebadde ezirisiivinga ky'ogamba kyakulema. Bw'ogenda n'ogogolinga bakugamba nti ssente ezo zajjanga nga ziweebwa bannuupu miliyoni 4 zaweebwanga bannuupu. Bweno Namere kankubuulire bannayuganda b'oliko tebakyali basiru nga bali mu kaseera kitaawo mwe yafugiranga bannayuganda. Munnange tutegeera ate tuli updated n'okubasinga. Boolangira abali ebisiyaga munnange baasobola okutwala obudde mu kulya ebisiyaga byabwe ne balonda abakyala ababajaamu nti ne waaba tagenze ku mukola asobola okusindika omukyala n'amukiikirira era abantu ne balaba nti oyo muka Joel Ssennyonyi oyo muka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo muka Esigi naye gwe ebbanga liwamala nga weegadanga eddene mu basajja bonna be weegadanga nabo walaba kulondamu mwana. Gw'omanyi lwaki abantu b'e Masaka baakumma akalulu? Va ku bino nti NRM tebajagala Masaka naye abantu baatya nti ogenda kukozesa ekitiibwa ekyo ekya Honorable obakwatira abaana baabwe abato obalimberimbe kubanga oli Honorable obatunuze mu mbuga ya sitaani. Kyekimu ku kyakummisa akalulu. Wabba akalulu gw'olowooza nti Haruna Kasolo lwaki teyafaayo nnyo okulaba ng'owangulaawo e Masaka kubanga yali akimanyi nti ne bw'anaalwana atya bajja kugamba wabbye akalulu n'akuleka n'agenda mu bitundu ebirala ebya Buganda
oli mutemu gwe waviirako okufa kwa Major Sunday. Waviirako okufa kwa Major Sunday. Golowooza bannamasaka baakusonyiwa. Bantu bameka abaagobwa ku mirimu ku lw'obubbi bonna mmere. Looyo omulamba oyambadde na kyambalo kya UPDF tomanyi na constitution kyegamba. Mbu naawe oli minister, naawe oli honorable. Oli w'amagye olyoka oyambala ekyambalo ky'amagye ekiriko UPDF. Ekyo eky'ebisiyaga ndi wano okujjukiza nti Anita Among kye yatambuza eggwanga lyonna naye tekyalobera bannayuganda kuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssenta mu kalulu. Ne mukabba kyova olaba mwagaana okuteekayo ebyava mu kalulu n'okutuusa kati. Mwesibye ku bannayuganda abaakwata obululu ne babuwa abasiyazi be mwagala okukulembera. Lwaki temubavaako? Anita Among aliwa? Ow'ekitiibwa Mpuuga aliwa? Ekyobusiyazi tekyamuvanga ku mumwa ate nga ye baali baamulonda yali teyabba kalulu. Abedi Bwanika aliwa? Baali baamulonda yali teyabba kalulu. Joel adayinga enviiri. Choice ye nga naabwe bwe wakwata choice n'otawa buddo kitiibwa. Kubanga teri muntu asomedde buddo avaamu bigambo nga ggwe ebyesittaza bannayuganda. Kati nga gwe wakwata choice ey'okuswaza buddo. Ne Joel Sonnyenye choice y'okubanga yeedayingira akaviiri ke. Wabba akalulu nammere ekyo tekigenda kuvaawo. Era tokiikirira bannamasaka okiikirira Museveni. Ekyo kimanyikiddwa. Nkiddamu nammere tokiikirira bannamasaka okiikirira Museveni. Kuba ye yakuyambako okubba akalulu. Oli mubbi tekigenda kuvaawo ne bw'onookola otya. Gwe yasoma ennyo ayina ne ba Obibo ne ba Ogibo okuva e Buddo. Walema okukwata bannabuddo ku confidence gye balina ono omusajja gye nnalabye ayogera. N'oluzungu lwe muyina. Mwale muddukwata mugende e Masaka munoonye akalulu n'osalawo okubba obubbi akalulu. Ekyo eky'ebisiyaga Andrew Mwenda yennyini Parliament bwe yagamba teri kulya bisiyaga mu Uganda. Etteeka bwe lyayita mukama we yagulira iPhone n'asayinenga. Andrew Mwenda yagenda mu kooti n'awaaba. Andrew Mwenda wa NUP. Wa NUP mbuuza gwe namera Andrew Mwenda wa NUP. Si mukwano gwa mukamawo. Si mukwano gwa CDF we batateŋŋana. Wa NUP. Namere fete tuli basiru. Guli omulembe gwa kitaawo gwe yafugiramu ba kitaffe. Ni baba sirikirira nga balowooza basiru fere tuli basiru mukwano tujja baddamu. Oli mubbi, oli mutemu guwaviirako okufa kwa Sunday, Major Sunday. Taata wo yali ayagala kutta Nkerettanyi. Tuddeyo mu by elections yali ayagala kutta Honorable. Muli babbi, muli batemu. Temulina mpisa nga famire yammwe. Muswaza abantu b'e Masaka. Nammere muswaza abantu b'e Masaka. Mwekubeko mutima. Abantu b'e Masaka babaagala naye bebe mulimu basasula. Bwe ki ekyakubbisa akalulu k'abasiyazi? Wandirese omusiyazi n'akulembera basiyazi banne. Abo basajja beekoze buli kintu. Bali ebisiyaga. Beekola buli busolosolo. Kati bw'omulanga ayimiridde ku muzindaalo n'eddaayi w'embwa ayita Nameera omuyaayi. Nabadde musuubira Ssennyonyi akwata omuzindaala nchalenjingi nti muli wano mugamba mwalonda MP gwe baawadde obwa minisita. Kale katulabe obwa luno oluguudo ddala anaalugjayo. Anti mugamba muyina minisita like challenge me on principle naye n'ayingira mu cheap talk. Ssennyonyi baamutwala mu kkooti.